era bagenda kujja aleta akanyiriri tebayinza kukkiriza bino aleta akanyiriri akagamba nti nga Allah ayogera n'ebigambo bye nti Nabbi Muhammad Allah nti Nabbi nga ayita Muhammad Nabbi mu Korani yonna. Korani erine sura 10:14. Njagala omusiraamu aveeyo ng'agamba wabula otulimbye nnyo kino nakyo kiwulirize kino present tewaliyo aya mu Korani eraga nti Nabbi eraga Muhammad nga Nabbi nga Allah yamuyita. Ibrahimu wa Bible si Ibrahimu wa Korani, ne Ismaili wa Bible si Ismaili wa Korani. Ate ng'ebyafaayo bye bimu n'obudde bukwataga. Ebyafaayo byandiba nti byonna baali bagenda kusaddaaka baana naye abaana basaddaakibwa tebanjawulo. Mannya gakwatagana amanya g'abataata ge gafaanagana naye abaana be basaddaaka waffe Isaac Isaaka Ismail. Yes. Mbadde manja kino bakiza mu Lwarabu kino kya Luzungu. Anti kati nze kasooke nkulage nti katulabe Ibrahimu wa Korani yani amuzaala oba gye bayita Quran. Ibrahimu wa Quran gunna katugende mu gundi njina naye era wano weri byonna yita nabyo kati Ibrahimu wa Quran yate kitaawe bamuyita Azara era ye taina grandchildren taina bazukulu taina grandparents taina bakitawa baki abe mabega erinya terina we diskira kuba amanya gonna gali eno neno gabaga ina mukale ogali nti Ibrahima wekyo katugenze wano tugenze mu Quran surat al-An'am yebera sura ya mukaaga sura ya mukaaga aya ya 7 we munana. Ibrahimu wa Bible kati atumulabaka nga alina abaana bameka 8 mu bakyala basatu bonna ate mbakulaze mu bakyala bameka basatu. Kati ate Ibrahimu wa Korani yate alina 2 tewali woteeka lya kuwasaba n'ebiseera ayina abaana 2 yebe tumulabako Isaaka na Ismaili. Kati abo bagatta ekintu kigatta awulira otya oba tebawandiika biwandiike by'abasiraamu lwaki babaseera ono laba kati n'abaana kati baawukanye oli atutaani oli atutte Ismail owaffe wano atutaani Isaac. Era kino okijjawa mu ssuula gye bayita Ibrahimu ya 14 nakikugambye dda aya ya 35 nga banyonnyola engeri gye bazimbamu Kaaba ne batabani be. Yes. Be banatugamba mannya. Obuza lwaki Nabbi Muhammad ate gwe tuwo okubeera ye founder. Gwe tuwo credit ye founder. Yawandikibwa byosomye. Ekiraga. It was before. It was before yaliyo. Lwaki tebagamba Ibrahim, lwaki tebagamba ogundi Musa, lwaki tebagamba Isa. Kati Nabbi Muhammad yalagirwa bulagirwa. He was commanded. Allah said to have commanded Muhammad to say that he was the first among Muslims. Obijja wa musumba. Sura gundi surat al-An'am sura ya mukaaga. Obidde obisimbilizana mu kitabo kyabu siri mu Bible. Export TV to the world.